gwe genda osome weetegereze ebintu bya Sam Mayanja bya kintu kiramu biri constitutionally lwaki takiwaaba muli mu parliament netukiraba. Sam Mayanja agamba ki minister obyetaka ate bwagamba nti ettaka ly'amagombolola eryo teririwo mu butuufu ye bikola etteeka terimukkiriza kubuuka kudda eno nga likola lidda mabega. Lwoyo omukulu ng'oyo Dokita Omulamba lwaki atukolera ebyobuzandi abo Mungu bw'aba atukubira eggulu baffe babwewo ensefu n'emirimu amukube balayi kakati ono omulalu omusirusiru ono avaawa kwaba ambuulireko bannannyini ttaka eryo lyayogerako beebaluwa lwaki atuzanyira ku bwongo tumusomere edduwaaki Mungu amutugirire afuuse ekikwa afuukidde ekikwa kwagala kuzikiriza Buganda. Kakati kyenkulabiramu omukono oguyita emabega gwaleeta ono afuuke ring leader ne guyita eno ne guliiramu n'emmengo tunudde butunuzibwa eti nga batwala ebyaffe Buganda ku ntikko eri ludda waggo gyombuulira nga n'ekisebe kya Buganda bakitwala olaba lwaki olimbalimba abantu nti Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko ey'ekika ki so bino bye bandibadde bavaayo bino bye bisooka Katikiro aveeyo atulage ekiwandiiko kyawandiise mu butuufu bwakyo akikwase Museveni tiwano bwogenda bwe amenyere nga bwe byaze ne Museveni amanyi bwe yajja ddi yatwegattako mu 91 kuno ku ndagaano eno abanyankole balinako omukono tekwali ate gwali ludda wankugambye bagireetanga buleesi bwegenda oddayo onoonyereze waliwo ekitundu ekyetooloddeko byonna byemmenye ebiyina endagaano ne Buganda ntitugenda kwegatta tuyingire mu ndagaano zammwe wegamba Uganda yali Buganda siri mu mativu awo ndabawo emikono egitiŋŋana otolyamu olukwe Buganda ku ntikko eruwa nga tolina beesi Buganda eyinza okusanyizibwawo ndabanga nakyo ekitasoboka gusaba abiri Museveni Katonda naleme kukutta golowooza batambula tebamanyi gye bagenda naye ffe tusabe eki kubakolimira Mungu abakuba eggulu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ataba bulungi nkwaniriza nnyo. Ndi w'obulenzi olunaku olwaleero nzize okubanga tuwayamu ne Haji.Nadduli Haji. So nzize inje bibaddewo naye tujja kuwayamu nate ku nsonga endala okutwalisa wamu kubanga nkimanyi nti buli ali awo kati atulaba kiki Haji kyagenda okubanga ayogerako olunaku olwaleero. Haji mutwalanga taata wange so buli lwenzijja wano nze ndabira ddala nga nzize waka okubanga nnyumyamu ne taata so yensonga lwaki nange ngambye nti kanzije tuwayemu. Haji oli otya? Munange gyendi bitambula bitya bwe biti ensi bweti anti ensi tegenda kutereera okutereera kwayo ng'omwana w'omuntu ku nsi avuddeko bw'ova ku nsi olwo booterera ne Qur'ani bwe tugamba nti omuntu yenna omuddu ku nsi tagenda kukkuta byansi illa biturabi wazira alikkuta ttaka lwaligalamirizibwawo wansi na buli yenna gw'olaba akaŋŋanta afaanana ate afaanana lwaliwummulaawo goba Gaddafi abawulira bakyaboogerako owulira amaloboozi gaagwo ogawulira naawe n'ebirala bityo bigenda okubeera naffe bwe tugenda okubeera era ngera neewuunya ekitiibwa kya Katonda nga ntunudde ku TV nendaba abantu ba Bulaaya nga bajjuza ebisaawe abalaba omupiira naye bala emyaka 10 okuva lwe balabye bagenda kubanga tewali n'omu
abalabye bola baba abagula nate wajja kubaawo abalala era nga bajjuza bwe kiri ensonga za Buganda zo zitunulidde otya Haji? Nze nga omu ku abo abatandikiriza okusima omusingi ogw'okuzzaawo Obuganda n'Obwakabaka bwaffe ne gavumenti yaffe, ate bentunula olwaleero ebirimu serema kwennyamira nengati Katonda ng'oli mulungi ate na bino bintuusizzaako mbirabe. Ntunuulira assurance Museveni gye yampanga tutudde mu kabira kaffe n'aga nti Haji.Nadduli njagala okukakasa sirina mbojja nyina Baganda na Bwakabaka bwabwe bwe tuli batuwangudde abo Abaganda abalibeerawo kibalisaba kitulikola bwe baligamba nti baagala Bwakabaka bwabwe ne bwano siyinza kirulungirawo nkuba sirina buyinza nfuna naye nga ntuuse nga tumaze okuwangula. Kaakati bwe tubanga tumaze okuwangula, yes, I thank him. Yatya okukozesa omukono gw'entimba wadde naye yagamba Abu Mayanja nga tumaze okulonda ogaziya NRC evudde ku bantu 38 egenda mu constituencies 126 nga Paulo Muwanga bwe yazitegeka ne tulonda NRC mu 89 n'alyoka asindika Abu Mayanja timugende mutereza akatundu ako aka 1018 akawera Obwakabaka e Buganda, Abaganda bagende batikkire kabaka waabwe. Era olaba Museveni yakoze nga n'oli bwe leeta pigeonhole constitution nono yakiyisa mu parliament oba kopi ya parliament wagifunye watu wagifunye naye yo yafulumye kaakati neyono ndeyitawo katundu 1018 ne bakajjamu ne tugende Naggalabi okutikkira abadde Ssabataka n'afuuka kabaka Ssaabasajja kabaka. Yes. Kaakati ate bentunuulira ebitambula ndabawo omukono omuwanvu oguyita emabega ate ne gujja guyita n'emabega w'olukiiko lwa Buganda ne Katikiro waayo ogutulya mukono kyogugula weebale nnyo gwe gende osome weetegereza ebintu bya Sam Mayanja bya kintu kiramu biri constitutionally lwaki takiwaaba muri mu parliament netukiraba. Sam Mayanja agamba ki ministry w'eby'ettaka ate bw'agamba nti ettaka ly'amagombolola eryo teririwo mu butuufu yabikola etteeka terimukkiriza kubuuka kudda eno nga likola lidda mabega. Lw'oyo omukulu ng'oyo Dr. Mulamba lwaki atukolera ebyobuzandi abo Mungu baba atukubira eggulu baffe babwewo ensefu n'emirembe amukube balayi esente ezo ze bamugulamu akola ebyo ogamba muzukulu wo owokubiri aliziryako ezo zizenga Mayanja. Minisita Omulambo wa gavumenti agamba nti ettaka ly'amagombolola n'amasaza teririwo mu butuufu oba si lya Buganda. Bibiri ayogera bw'omugoba omubuuza tugireyo ssemateeka w'enkaaga mu ebiri first constitution yali ya Buganda bw'ogimalako n'otandika second constitution ye ya Uganda kubanga ekiresesa ekyo kiki si bwagazi. Uganda ye yakola endagaano ereeta obufuzi bwa Bungereza. Uganda terina ndagaano na Bungereza. Endagaano eri wakati w'Obwakabaka bwa Bungereza n'obwa Buganda kyavaata bino bali bafuna eriiwe basembere beefuge kikyaleeta kaakati ekiwandiiko Duke of Kent kyeyakwasa Ssaabasajja Kabaka Muteesa II ebyo byonna bye byajjiramu ettaka emayiro akenda ne kadda emigga ne gidda entobazi ne zidda ennyanja ne zidda kaakati ate olwo bw'obikiriiminga
kyatesibya nkulabanga omulalu. So Sam Mayanja alinga agamba nti ebintu bino bya central government si bya Buganda. Anti gwe ambuulire central government yabifuna ddi. Ng'endagaano eno ekolebwa yabifuna ddi. Ettaka eryogerwako lyatandika mu mwaka gwa 1900 nga ne central government teriiwo. Kituufu. Omuzungu bw'aba azimba kyoyita Uganda atandikira ku Tooro n'agigatta mu Buganda mu mwaka gw'olwenda. Tooro ankole neddako n'agigatta mu ndagaano ya Buganda mu mwaka gw'olwenda mu gumu. Ewammwe Eastern neddako mu mwaka gw'olwenda mu egi naffe ne tuyingira namwe ne babavundikayo ne muyingira muli. Kigezi nejja mu gw'ekkumi naye ne etalinako ne siginikya ku ndagaano zino naye ne bagiyingizaamu. ndagaano ya Buganda mwe bayingiza naye ffe tuyingira mwe muyingira. nkirabaaji Okategeera akagambako mu mwaka gw'12 bajja South Sudan akyoli yejjeramu naye zonna zikitugumu mu mwaka gw'11 ne bagiyingiza eno. Oluvannyuma lwa Lamoge Rebellion yali mu Sudan. Okulwana okwo kwayagala okufaanaganako nga okwalakwena okwagamba nga abantu nti bakusiiga ebizigo essasi terikulaba okwo ne babatawaanya nnyo kusula bakiraba nti Sudaani eri mu Bungereza mu influence ya Bungereza ne Uganda bwetu kino ekitundu katukisale tukigatte kuli tukendeeza amaanyi ku kino. Olwo bajja mwaka gw'12 ne bagiyingiza mu ndagaano yani ya Buganda. ne Sudan yeyingira naye yeyingira. Kaakati mwaka gw'14 abafuzi b'amatwale bombiriri omubirigi n'Omungereza Bungereza yeeraliikirira nti wano mu Kiyira waakubira ekkoona ng'ava mukyo mutanzige Albert bantu tebayinza okukola omukutu omulala amazzi ne gatagenda Misiri ne gadda mu West Africa. Kakati kyebaba batuula nga Bungereza esaba Bubirigi West Nile and Madi biddeeno bajja compensatinga ne bakkiriziganya. Bubirigi neeta West Nile and Madi nekidda mu Uganda. Kakati omugga Nile guva ku Victoria paka ku Mediterranean Sea gubenga guyita mu British Fairs. ngufuna Kakati bali baba basasula ne basala ku Bwakabaka bwa Tooro obwebugwanjuba Rwenzori ne bagiwa Bubirigi. Era kyovudola abantu olwalira emikolo begibeera ekaseese egy'omumbere miliyoni 4 ziri eri gye zivaata okujja okuyingira eno. so waliwo okukwatagana eyo yajja 1914. Kaakati awo ne wayita emyaka nga 22 bagenda okwawukaganya abo abatulukana n'Abakaramojja eri Bungereza nenaani Bungereza. Kaakati ne basala amawanga aga abiri era nga bw'agalwanagana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abatulukana ne basigala e Kenya. Abakaramojja ne badde Uganda. Onfuna olwo era akatundu ka Uganda ne keeyongera mu kolide eyo eyo kitwogerako Uganda nako ne kayingira mu ndagaano ya Buganda.
e Buganda kakati banga tusigaze ekitundu kimu Bunyoro okuva luyagwamu akasasambula bwa mu mwaka gw'1894 abakwateko abaleega ne Mwanga ebadde ku mashalo olwo mwaka gw'1933 ne Bunyoro bagizingako bagiyingiza mu ndagaano yani ya Buganda kakati ono omulalu omusirusiru ono avaawa kwabambuulireko bananyini ttaka eryo lyayogerako bebaluwa lwaki atuzanyira ku bwongo tumusomere edduwaaki Mungu amutugirire afuuse ekikwa afuukidde ekikwa kwagala kuzikiriza Buganda kakati kyenkulabiramu omukono oguyita emabega gwaleeta ono afuuke ring leader ne guyita eno ne guliiramu n'emmengo tunudde butunuzibwa eti nga batwala ebyaffe Buganda ku ntikko eri ludda waggo gyombuulira nga n'ekisebe kya Buganda bakitwala olaba lwaki olimbalimba abantu nti Buganda ku ntikko ey'ekika ki so bino bye bandibadde bavaayo bino bye bisooka Katikiro aveeyo atulage ekiwandiiko kyawandiise mu butuufu bwakyo akikwase Museveni kiwano bwogenda bwe amenyere nga bwe byazze ne Museveni alamanyi bwe yajja ddi yatwegattako mu 91 kuno ku ndagaano eno abanyankole balinako omukono tekwali ate gwali ludda wankugambye bagireetanga buleesi bwegenda oddeyo noonyereze waliwo ekitundu ekyetooloddeko byonna byemmenye ebiyina endagaano ne Buganda ntitugenda kwegatta tuyingire mu ndagaano zammwe kwegamba Uganda yali Buganda kuba munjogerayo yonna ndabira ddala nga Uganda Buganda ye Buganda empya eno tuli mu Buganda empya kakati ate enyaga ebya Buganda enkadde jalla walla wal ikram Haji ebyafaayo birina ebyafaayo sika enanga mulalu so oyinza okwebuuza n'ogamba Sam Mayanja abijja waabijja mu ssemateeka ya 1995 tebiri ate ssemateeka ya 1995 ekakasa kubeerawo kwa Buganda chapter 178 ekugambye from now and on Buganda is deemed olobuga serua bwamala ogidiiminga ne bagamba kubanga ku ndagaano y'olwenda Kampala yasigala ng'asigadde mu mikono gya gavana okufugirako bano benkugambye nga wabakuŋŋaanyiza gwe bagamba nti babatwalako emmengo wali oddako omubaka omulondo obutereevu ng'ava Bunyoro ng'ajja emmengo wali oddeko omubaka obutereevu ng'ava Acholi ng'ajja emmengo bajjanga Kampala eyo esenta yaabwe onfuna so Haji si mumativu n'ebigenda mu maaso siri mumativu awo ndabawo emikono egitiŋŋana otolyamu olukwe Buganda ku ntikko eruwa nga tolina beesi Buganda eyinza okusanyizibwawo ndabanga nakyo ekitasoboka gusaba abiri Museveni Katonda naleme kukutta golowooza batambula tebamanyi gye bagenda naye ffe tusabe eki kubakolimira Mungu abakuba eggulu wabakubira webikoma Haji mu mbeera bw'ebeera bweti ndaba okweraliikirira mu maaso awo eri banna Buganda okutwalisa wamu kubanga twali tulabyeko ensi ezifunye entalo naye nga zifunye entalo olw'amawanga tetuli laikira okulaba embeera bweti omuntu tayinza okugamba nti tutudde ku timing bomb era kikyo kyennyini togamba Buganda era ogiraba n'amaaso bino biyinza okuzuukukira kubanga nga bw'obiraba si kyekisoose mwaka gw'1918 nezigwamu awo njeerabiddemu Katikiro wa Bungereza Cromwell yawamba obwakabaka bwa Bungereza okumala emyaka 11 nga bali republic
paka lubafuna basonda amanyi mpola n'okumutta ne bamutta namulondo nevuunulwa naguno gujwa ŋambe ya Bungereza naguno gujwa wiri nawano nno tuyinza okutambula mu kunyigirizibwa kuno naye Katonda n'atuusa ekiseera ne omugenzi kati prime president wa Kenya omugenzi Jomo Kenyatta bali amaze okukyawagana na Obote era bw'olaba abongo obwongo bwabwe butambula nga busamaalirivu butyo tiyava asaba n'aga nti kansabe Katonda tiye lumu atonyese ekire ky'enkuba gaggadde kyere Kazambi yenna ali mu Uganda ate Obote baba agenze mu kyogamu ye Singapore yaddayo n'alinnya ekigere wano teyalabikako kale nno na bino bakitaffe balwanyisa nnyo East African Federation naye bano ba Museveni balemu okumanya ebigendererwa byaffe kubanga bajja balina enve gye tuli mu mwaka gw'olukumu-1924 Bungereza neegatta Rhodesia ne Nyasaland ng'ettwale eriki limu kaakati omukulu w'amatwale bw'aba ayogera nga bwe wayogera Secretary for the Colonies nti kaakati eyo Rhodesia ne Nyasaland ewedde ekisigalidde kwe kugatta East Africa. Kaggwa ayakola endagaano y'olwenda nga yakola neya protectorate ey'olukumu-894 n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira King George owa Bungereza namugamba nti owange bwe twakkaanya okwita otukuume ate tetwakkaanya gwe kututwala wanawa bwe tuba nga twegatta naawe gwoba owulira nga twotukulaakulanye kututuusa otwali twagala tuddiza obwetwaze bwaffe ffe eri mu East African Federation tujja kwetwala bwe tunaagendera mu nkwawazo bw'oli bakoowa n'otulekayo tulivaayo tutya era owekitiibwa jjajjange Salwa n'okulubya owekitiibwa omubaka w'olukiiko EMK Muliira ne Samson Bazongere yali musajja muyivu nnyo wa luzungu yasoma gurama muyitirivu okuva ebuddo ye ne bamuteekako ng'omubaka w'abantu ne batwala ekiwandiiko ekyo mu paalamenti ya Bungereza era gye baakinnyonnyolera olukiiko ne lusalawo East African Federation mugereke baabaddugavu baligiraki baligyeteerawo nabapaayo nga bawangudde kaakati ogiraba eno Federation ya Uganda gye yatuteekamu ebyaffe byonna tuwoza biwoze kaakati ate erinda ogende mu East Africa olisigaza kigwa abuuza nti Buganda erivaawo olwo twegasse kaakati ogirabirewa nkalaba obanga eno ey'omunda eya Uganda olabe bwetukooza akagiri egaanyi wano okubuuza munnauganda kinnoomu owanga Uganda ogyogerako okyayogera muliro kaakati banaakuyoolayola ku lusiniya ate ne balulirwa ku luli mwe muli abasawusi Sudaani mwe muli abakongo mwe muli abalundi mwe muli abannalwanda mwe muli abatanzania mwe muli bannakenya mwe muli abasomaali ng'era omubuulira Buganda ndabira ddala nga terina weyinza kulabikira awo enkiraba ebeegenze ebeegenze naye ng'omukago tugwetaaga omukago gwo kwegatta
gulwa kwa East Africa omukago anti ffe twagala mukago gwa byanfuna twegatte mu butale gogamba European Union amateeka agafuga Bungereza gava mu Union agafuga Germany gava mu Union mukago gwa byanfuna musoke mwegatte wano mu byenfuna mubere strong is easier to be sustainable kubanga tegukwata ku nfuga naye enfuga erimu obusosoze Omunyarwanda watuula Omunyankole tayagalawo Omunyankole watuula Muganda tebamwagalawo Omuganda watuula Omusoga tebamuleeta olwo atuno ganti tuli bumu senga federation eyogerageranya n'olubuto lwo akalulwe ekibumba akataago kikibe byonna biri wano biri central here ne lwabaawo ng'akacyankalano odduka misinde genda mu ddwaliro kimu kasita kicyankalana bwe bufuzi kati ate ffe bwe tuli wano bwe Omuganda tatula Munyarwanda buli omu yeemanyi yekka ebiraddala nga tuli ku muliro njagala w'ekitiibwa Mayiga ave mu lubalaato ate okufaanana ng'atutundayo obutunzi bino byatusaakanyako nga tubalobona Buganda ku ntikko erirudda wa eyina besi ya Buganda yoyeeruwa Ssaabasajja si ye yali badde akulemberamu ekintu kino mu ndagaano y'1958 nga Ssaabasajja Kabaka omugenzi bw'omuwaŋŋanguse yadda mu 55 nga engalo ya Kabaka tekyakwata mu byabufuzi nga era boolaba Queen bagamba nti senga ebyobufuzi byali mu mikono gya Katikiro Katikiro gwe baali waŋŋangusizza so si Kabaka yali directed mu byobufuzi era nawana era wakiraba ne Buganda nabaga nti ono ye Kabaka ow'ebweru gwoba osookerako naye batuliddemu olukwe mu byonna ebikolebwa teri anyega siwulirayo kiwandiiko dumu owekitiibwa Katikiro Ssemwogerere bw'abanga ali ku mukolo gwe baaliko ne pulezidenti mu Buganda wano n'ayogera ku federo abagamba nti mutabulatabula ebintu nazze ku mukolo guno nga tujiridde kino kaakati gwe ekitabadde mu purogulamu okireese kaakati mpe ku birinnyano bino naye weetuli tulabagana ebbanga lyonna lwaki tompandiikira ne tusisinkagana officially one on one ku mata eri mu ddiiro kansigala mu mutwe ani agamba ani president yagamba Ssemwogerere bazze ku mukolo aleese federo namugamba wandika officially tusisinkane nisi wano ku mikolo kaakati noono mulaba akusigalamu ako noguno gujjo ate sikakuleetedde ono bw'ayogera ayogerera kuno ku kizindaalo ebedero ensonga zafekomi ozoogerera eyo kaakati ozigambye ba lukiiko lwo naye ate si bwe bazikolako azikolako omulese emitala Ntebe njagala kiwandiiko ne gavumenti ya Buganda yakoleranga mu biwandiiko wakati waayo ne gavumenti ya Her Majesty ekiri official olwaja ajja kuba mu mativu ddala waliwo ekigobe ne bannansi bavaayo to back you up kituufu naye kino kiraliko obuwandiike ate nkulaba kyogamba nange nkiraba okutwaliza wamu ate oli yaligambye osanga ne Ssaabasajja yali badde abaako eddoboozi lye tuwulira naye nga bw'ogambye nti ye tali mu byabufuzi ate n'embeera ye eddoboozi lye ayita owekitiibwa Katikiro ne boogera n'ayita cabinet ne boogera secretary eyo n'ayita abataka zoza the organizers zifuga Buganda bataka kuba Katikiro bwe balinyo bataka lukiiko mukyama naga nti ekintu kino mukirongooseemu yinga asirika
nego Sam Mayanja yali agambye ko nti Museveni yantuma nkole bino naye abijjawo gavumenti ya Museveni yoyite yokusaka gono okoleramu ebyo biseri bongo ngekolesa abolesi nga byokola tebinaako kyebimanyiiko bw'oba byokola tebyagala gamba nti nga tebimira kyebimanyiiko ga nti wabijjeewo ebyo oyagala kusiikuula abantu ne gavumenti singa yavaayo dda wano gavumenti eno erina amagezi eyinza gwe kisubye okukole okwonoona notuuka n'okuddayo busoga nga teryayagala kukulabako nga buli omu waali ayagala kuyoola musolo agukuyiire ekisajja kitya kamya kati bye attorney general byani IGG ng'akyali wa Kampala minisita yagamba okulongoosa emirimu n'agigaziya twagala Kampala tukentebe Kampala tukebe empigi wa Kampala atuga ng'ate ennyuguta eryega nti Kampala si Buganda kaakati ennyuguta eri olaba mwayita gyakulye ne disitulikiti ezagamba nti zino za Buganda era okutuuka neggwa nti ani yakulonda okufuga eggwanga lino nga tomanyina nsalo za ggwanga z'ofuga ogera Kampala metropolitan Haji so ekyo nakyo kirina impact nene yakusangulawo Buganda indirectly banga ogambye Kampala si Buganda ayina ensalo ate kati gogamba nti akugamba nti disitulikiti zino zinaabanga za Buganda Mpigi Mukono Wakiso Luweero oziraba ate kati gwozinegetingira muli constitution esoma kirala ate naawe okola kiki kirala we yalaba ebintu biganyiganye n'amugjawo aleesoona ate nagenza okuwulira bamwekangira Mukono ate kale baŋŋambye kino kirina okubeera bagamba bugambi semateeka sijaaso buli naawandiika ekintu ekiri mu mateeka chapter agiwandiika emuwa authority mwasinzidde mu katundu kano kawa gavumenti mugundi okuyigana nti okulonda omuntu afaanana bw'ati nga Kisubi bwalondeddwa kino ng'akatadde kwakuteerawo naye gwe ogenda oyogera byogere kiba tekikola kaakati future yeeri enejja nga amaze okuvaako ku bwa minisita ejja kuba ndala wakati we n'abantu b'eggwanga lye bakoseza ensobi kwegamba ebigambo bye tebizimba byawula bwawuzi ddala aleka akuwaniridde naye ate akomekereza akunyiseeyo Haji kyekyo kyotali mumativu siri mumativu mukyo Katikiro aveeyo bwe atuwandikire ku biwandiko ebivuganya ekintu kino omusajja ono byayogera mu maaso ge ye saagala abiyise ku mpewo nga tebiri mu buwandiike asisinkana omukulembeze nti gwotuma ono bino byayogera omutwe guno tegukolidde bwereere Desemba w'omwaka guno 22 nja kubanga mpezezza emyaka 8 tuli mu gwa 11 tuli mu so guddako ogenda ogweza emyaka 8 omutwe ogwo tegukulidde eki bwereere revolution zonna ezizze ng'otandikira ku muzungu okuta obukulembeze abukwasa abaddugavu I have been there ozirabye nali wa myaka abiri ebintu nembiraba kale era ne Museveni namugamba nti ebyo byonna ne boonoosoma bukrips boonoosanga mu ofiisi bajja twogerako bubi abazungu naye gwe okiraba nga baali batuufu twabo batwogerako bubi babi kubanga ffe twaggolanga abantu amaaso okubazibula kaakati ne boona ogenda okubujjayo naawe ojja kwalika nga bwe baayalika openly obimugamba openly openly era yaŋŋamba nti ng'onkyala ennyinga nnyo mu byafaayo kindabikira oyina ebitabo bingi nti nyina eddolooweezi ez'ebitabo
nsomesa history okuva ku primary 4 paka ku senior 4 awo nkitegeera na nonyezaamu ekitabo ekyogera ennyo ku Buganda ne East Africa bwakugamba neera nenkimuwa nakiwa nga kyakyenvuyenvu bwekiti nenkimuwa era mayina kati akyakirina kubanga sifuunangako raid mu command post ya president nga tukyali mu nsiko ebintu yajja nabyo nga mbimuloga bubirabi olw'okuba tebabyagala batugugumukirako obugugumusi nga twakaifuga emyaka ena tebaddayo kusomesa history wa Uganda oyinza n'okugenda emakerere bw'obanga oli teyajjako byo n'abiteeka kwa Kiba nga tebitegeereka tebabimanyi nakati byo tugamba nga tetubiraba nkulaba nebyo toyinza kubimalawo so basooke banoonyereze naye nga baddayo ebiwandiiko bibiri semateeka zetu gyetutambulirako kaakati tokiraba olwaleero be baali bakola ne bakola regional government gye batuma regional tier abaagigaana baawa Buganda eyagala songa mu regional tier ne Buganda yali mweri eyo okwenoonyeza ensimbi ez'okwekulaakulanya jjo nga bwagambye university nti mwenoonyeza emikwano mu university zennammwe temujja kulindirira kuweebwa buki buweebwa era olyanjo kyekibuuzo oba wakifuna bati wakifuna Katikiro ono okutambuza ettofaali n'amalako Buganda n'amalako Uganda n'Ebungereza asinzidde mu katundu ki ne muga nti genda osome ku region tier government ekintu ekyo yakita eyo yajjayo kalifu kamuyamba kufuna ssente okategedde kubanga yali amanyi nti ate bajja kumukwata na kumuziyiza mu kalifu ako kubanga mwekali era kyovudde olaba naye ne Museveni yakajjeeyo akalifu ako naga nti Abaganda mbawadde mutunde kaseewa mwebweru mumwanyi terimba naye nga kano kava mu regional tier mwiri nze saali badde nga nzirayo kusaba wange peterotu ayita olukiiko lukakase ti akatundu kano tukasizza mu nkola kubanga ne granti gyeziri gye bajja obbawa naye olwekigamba ekikono kiri ekiyita emabega ono tabitugirayo kubitulaga katumusonsosonse abijjeyo aleke kutuyirayo gwanga lyaffe ate keera nke kulwanagana n'abalala so Haji nga tumbawumba luwere eri free أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Haji nkwageza birungi byerere. Amin alhamdulillah. Weewaawo. Nange bwe ntyo. Weewaawo. Yesu bagandi muyingiranga mu mayumba g'abakkiriza bannammwe. Musookanga kubangalizanga mirembe. Naye mugobe munaabulangamu omwana w'emirembe. Emirembe egyo gye naabaddiranga mmwe. Ani ayogera ati? Katonda. Mayogenda n'oyogera Mungu Abakatoliki. Teri saala y'Abakatoliki zonna saala za Katonda. Mmwe abaliwo mmwe mwetuuma. Gwe yakugamba ddi nti nzisiza olwaleero Obukatoliki? Yesu bamuzaala Roma. Obukatoliki bwavaawa. Webale ani yabutwalayo? Peetero. Mu eddi nkaaga nga ne Yesu yagenda dda mu ggulu Peetero n'ayimuka n'agenda eyo kwe kugulawo neyo Peters Basilica oba Peters Cathedral era oyo ye Muyudayo mubereberye okulya ku bwa Paapa era yasembayo ate abadde b'Abayisirayiri babadde baveeyo
kale akitweyanzisa kale